Poliisi y'e Katwe etandise omuyigo ku muyimbi Patrick Mulwana amanyiddwa ennyo nga Alien Skin oluvannyuma lw'ebigambibwa nti waliwo omuntu eyakubiddwa mu maka ge oluvannyuma n'afiira mu ddwaliro e Mulago. Patrick Onyango, omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano, agamba nti batandise dda okunoonyereza ku mbeera eyaviiriddeko omuvubuka Wilfred Namuwaya okukubibwa mu maka ga Alien Skin ekyamuviiriddeko okufa ku Mande. Nga abadde akolera oba abadde ali mu gurupu bakibinja kya Falcon Forest anti bamukuba ate oluvannyuma nga bamaze okumukuba n'afa mu ddwaliro eri Mulago. Agamba nti poliisi yafunye amawulire gano eggulo n'etandika okunoonyereza era nti bakizudde nga ku lw'omukaaga oluwedde omuvubuka ayitibwa Musomaali akola ku Falcon Forest yagenda ewa Namuwaya n'ategeeza nga Alien Skin bwe yali amwetaaga. Yagenda paka w'omugenzi Namuwaya Winifred eri Ndeeba n'amusanga ewaka we n'amugamba nti mukama waffe Alien Skin akwetaaga mu Falcon Forest. Okutuukayo yasanga Alien Skin ne tiimu ye Alien Skin n'alagirira abavubuka be anti mumuyigirize empisa. Onyango agamba nti Namuwaya olwali okutuuka Alien Skin n'alagira abavubuka be okumukuba nga bamuyigiriza empisa n'okumubuuza lwaki ava mu kibiina kye nga tafunye lukusa era nti yasigalako kikuba mukono n'oluvannyuma ne bamuzaayo ewuwe ne bamusuulaawo. Babuna nsalako ono alinga omuzungu ono abeera kufangwa kati olyankutte dene ntula ne tugenda. Ne mugenda wa? Ku Fangoni. Twatuze ku Fangoni ne banzijako sound ne banzijako simu. Simu yo? Kunkuba simu kika ki? Samsung S7. Natandikirawo kunkuba mu lubuto wano. Takyalina amaanyi ng'okuba kye bamukoze ne bamuteeka ate ne bamusitula ne bamutwala paka ewuwe eri Ndeeba. Onyango agamba nti bakitegedde nti Alien Skin ennaku zino azaasindika abavubuka be okukuba abava mu kibiina kye ekya Falcon. Naye kasita ye awulira nti ovudde ku kibinja kyabwe asindika abavubuka ne bakukuba. Akakasiza nti batandise okunoonya Alien Skin ne basajja be abalala okuli Komanda Mudogo, Ibura Kabadia, Mijagulo n'abalala era asabye abantu ababalabyeko okutemya ku poliisi. Tunoonya Alien Skin ye mwennyini. Alien Skin ye mwennyini kubanga ye yalagirira ogenda kukuba ki omugenzi. Tunoonya omuvubuka gwe bayita Komanda Mudogo. Mudogo. Tunoonya Ibura Kabadeya. Tunoonya Mijagulo n'abalala mu gurupu eyo. Bonna twagala kubakwata tubamuvune n'omusango gw'okutta omuntu. Tuseeko Namuwaya gy'abadde abeera ne bavumirira effujjo erize likolebwa Alien Skin n'abavubuka be. Ne batandika omukuba abasajja be era yayogedde nti abasajja be ne bamuyiikira ne bamukuba nga ye atudde awo nga tanyega. Bwe baalabye ng'agonze n'abalagira bamugjewo. Bano basabye poliisi ekozese obwenkanya ng'ekwata buli eyabadde mabega w'effujjo lino. Naye ate be bamukubye be bamuviiriddeko obulwadde obukola ki obwamuse. Wasimanyi muntu w'otuuka kubira mwana wa munno n'atuuka n'okussa erifa. Kyensaba kiri kimu gavumenti etuyambe ekwate ku bukoosi